Kano ke kadde kennyini we tukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne Star TV emunyenye eggwanga omwanjuzi nze Lubega Michael. Newankubadde nga akasana keememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi wabula bwe ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero mu Masindi enkuba yabadde eweze millimeters 29 n'obutundutundu 8 so nga ate mu Ntebe yabadde ewezeza milimita 1 n'obutundu 5 olwo mu Tororo yo lwafuuyiridde. Bwe tunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ggwanga lyaffe olwaleero biraga nga ebitundu ebiriraanye ennyanja Nalubaale obudde bubadde bwa kiddedde so nga ate mu biseera eby'olweggulo tulaba nga mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe okwokosa n'ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale obudde bubadde bwa kinnyikaggobe. Byo ebifaananyi ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga omukubo gw'enkuba gwongedde okusaasaanira amasekkati ga ssemazinga wa Africa era ekyo ky'ekisonga lwaki enkuba yeeyongedde okukendeera mu bitundu by'eggwanga lyaffe okwokosa ne Sseruwandula mpewo atudde mu bukiikaddyo bwa ssemazinga wa Africa asindika empewo enkalu okwolekera eggwanga lyaffe ekireeteddewo kikuŋŋunta w'empewo awamu n'ekifu bye tulina mu ggwanga lyaffe. Katunulireko ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera eby'okumakya. Tusuubira mu bitundu ebyo eby'obukiikakkono awamu n'ebyo ebiriraanye ennyanja Nalubaale okubeerayo n'oluwandaggirizi olw'ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala. Tusuubira nti akasana kajja kwaka nga bwe kakubaakubamu. Embeera eno esuubirwa okukyuka era olw'eggulo tusuubira nga enkuba ey'olumaggamagga mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe okwokosa n'eyo mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe nga n'ebbugumu lijja kutuukira ddala ku degrees 30 mu kitundu ekyo ekya Kotido. Kampala n'emiriraano tusuubira nti ebbugumu lijja kutuukira ddala ku degrees 27 ate olwo yo mu nsozi ez'e tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 26. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebyebunaayira ekibuga nga New Delhi, Tokyo, Beijing ne mu Moscow tusuubirayo namuttikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka okw'eggulu era nga ebbugumu erya waggulu mu Dubai tulisuubira okutuukira ddala ku degrees 43 ng'era ogunaayako eyo gunaazuukusa ne kawekwa eggangu. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne Star TV emunyenye eggwanga ebisingako awo osobola okgenda ku mutimbagano gwa kompyuta nga bwe biri ku lutimbe olwa Star TV.